ku kanisa ekawala eya Revival Church akaseera kabadde kazibu nnyo ng'abakungubazi bakuba eriiso evvannyuma ku mubiri gw'omusumba Augustine YIGA agenda kuziikibwa olunaku olwaleero awo ku kanisa ye awaaziikibwa nnyina. Kabadde kaseera kannaku ng'abantu ab'enjawulo bakuba eriiso evvannyuma ku mubiri gwa Pastor Augustine YIGA oguleeteddwa ku kanisa ye eya Revival Church e Kawala. Bannabyabufuzi ab'enjawulo okuli avuganya ku bwa President Lieutenant General Henry Tumukunde, omubaka wa Parliament owa Lubaga North Moses Kasibante, Lord Mayor w'ekibuga Kampala Eriiso Lukwago ne Speaker wa KCCA Abubeka Kawalya nabo beegasse ku bantu okukungubagira omugenzi. We got tender news of losing our brother, our friend. We speak about this matter. Byo ebyokwerinda bibadde binywevu okwetooloola ekkanisa nga buli bakira amala okukuba eriiso ku mubiri gw'omugenzi ng'alagirwa okwamuka ekifo. Omuyimbi Magi Kayima amanyiddwa nga nnabbi omukazi annyonnyodde engeri omugenzi gye yamuzuulamu ekitone eky'okuyimba era n'amukwatako n'atutumula ekitone kye. Ayagala nnyo music, obulamu bwe music. Abantu be nayogeddeko nabo abasinga bambadde ku lusegere bangambye yafudde ne gitaayi emutwetwe. Kugamba nga sibisobola n'angamba nze ngenda kuyingira naawe. Pastor YIGA ye yanzimba okufuuka kyonna kye nafuuka mu ggwanga ekyo ndikasikirabidde mu nnyambe mukubiringalezaamu. Abantu ab'enjawulo bazze okukungubagira omugenzi era baliko bye boogedde bye bagenda okusubwa ku mugenzi. Nyoleddwa nnyo Pastor YIGA okufa kuba Pastor YIGA nasomanga ne mukazi we Nabbi Kayima wali e Nabulagala. Essaawa zino nyoleddwa nnyo naye Mukama ebimusobyeko abimusaasire. I'm going to miss from Pastor YIGA is because I came in this church when I was sick, from senior up to senior sick. I was too sick, I feel headache. Abadde musajja muwuliriza mulungi omutuukirira ensonga n'omunyonyola ekizibu ky'oba n'akuteekamu ssente n'akola ki. Singa akamuli kano kali yayiziddwa ddala lwandikalabe yandituwadde ssente nti bajjira ogundi bannange mukole ki. Mbawadde ssente ziizo mwe mwayiiriza akamooli. Yaleeta enkulaakulana ku kyalo kyaffe, ffe tulina TV ku Kawala. Kale mu butuufu ffe tumusaaliddwa nnyo kitegeeza n'ebirala bingi bibadde bijja. N'ekisinza okunnuma kwe kubanga abadde talina gwagaana kuyingira nga n'omulalu ayingira okubanga kati ku ssaawa eno batuyifulumya na kibo. Kinnumye nnyo. Omugenzi wa kuziikibwa olunaku olw'enkya ku kkanisa awaaziikibwa maama we. Bya Eric Sebalamo, Salt TV, Omunnyo.